Eyaliko mu mumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lya Nigeria nga kati avuganya ku bwa Pulezidenti Alhaji Atiku Abubakar addukidde mu kkooti okwekubira enduulu ng'ayagala Pulezidenti Muhammadu Buhari wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe bigaanibwe okweyingiza mu kulonda kwa bonna okwa 2019. Wabula Pulezidenti Muhammadu Buhari naye bino olumugudde mu matu n'addukira mu kkooti eramule ng'ayagala Atiku n'omuyambi we babavunaane olw'okwogera kalebule. Omusango oguwaabiddwa Buhari avunaana Atiku n'omuyambi we okwogera kalebule mu mpapula z'amawulire ng'agamba nti Buhari yakozesa ekifo ky'alimu ng'omukulembeze w'eggwanga okufuna kampuni bbiri omuli Keystone Bank ne Nine Mobile Communications Limited mu ngeri emenya amateeka. Abawabi bagamba nti Swaibu ono nga muwawaabirwa asooka yalebula Pulezidenti Buhari mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'e12 omwaka 2018 nga bino byafulumira mu mpapula z'amawulire ezisinga obuganzi mu Nigeria okuli Vanguard ne Punch wamu n'endala. Bano bagamba nti ekifaananyi kya Pulezidenti Buhari kyasigibwa ebisooto ng'abakulu boogera bye batamanyiiko mayitire ku ani nannyini wa kampuni ezoogerwako. Wabula mu kiwandiiko ky'okwewolereza Atiku ky'akoze ng'ayita mu puliida we asabye kkooti ewa ekiragiro eri Pulezidenti Buhari amwetondere olw'okumuggulako emisango egitalina makulu. Ng'oggyeko ekyo Atiku era asabye kkooti ekugire Pulezidenti Buhari wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe obuteenyigira mu kukyankalanya kulonda kuno wabula bagondere amateeka nga bwe galambikiddwa mu ssemateeka.